Eyo gatuvudde ndozo mukulu walukaga mugezezaako nnyo okubanga mumuwulira n'ogoberera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga la Uganda. Katogereko ku bannayimbi abavuddeyo okulaba muno balwantinga over abaana ba BOBIWINE okubanga bakutte ekkubo ne bagenda ebweru w'eggwanga oba n'abaddusa obatwala mu ggwanga lya Amerika okulaba muno bagezaako okukola ki okubanga babeera mu safety. Kati no munnange wetugeredde olunaku olwaliro nga muleega omukulu amanyiddwa nga BOBIWINE gakutte edda wansi ne waggulu era ono nga munnange abaddeko ku Radio M side zeri emanyiddwa nga Radio njerabidde Radio 1 yes side zeyo mu Eastern Uganda era nga munnange wano wakedde n'agezaako okwogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bw'abaana be naye yennyini nyini agambye mbuno abaana bano badde batiisibwa era nga tuuka n'okubanga batuuse essomero era n'agamba muno ekyo kino takikoze just wabula yeebuuza ku bantu ab'enjawulo alabe ki kye banaalowooza oba kye banareactinga naye agambye muno abantu abavuddeyo okuvayo nga bareactinga ku kintu kino y'ensonga lwaki abaana yadde alina obaddusa n'abatwala mu kifo ekiri safe era n'agamba nga mumulaba ye yasigadde Babi Kyagulanyi yasigadde baganda be okuli Mick Wine okuli Chairman Nyanzi okuli Banjoman basigadde mu ggwanga Uganda because bakyali mu struggle ne bali abaana abagenze first of all tebalonda ekyokubiri ekyandwala ekibasigaza mu ggwanga lya Uganda kwandibadde kusoma naye saa zino tebali mu kusoma so kyadde kyabuvunaanyizibwa okulaba nga abaddusa naye nga munnange BEBECOOL yavuddeyo ku post ye n'abeera nga abaako ebintu byayogera ate bingi ennyo yagambye yebuuza n'agamba muno okay yagambye safe journey to the travelers naye yebuuza abaana ba Edi Mutwe n'abaana ba Nubian Lee ani agenda okubanga abaddusa yakomye ko Catherine Kusasa ne yavuddeyo n'aposting ebintu post ezo nga bozaba ne yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo then Jennifer Fulfiga ne yavuddeyo n'ayogera post nezadde enkambwe nnyo okitegera bulungi yagambye mwebeeremu okitegedde then Big Eye yavuddeyo n'agamba coward the runaway bane yabayise coward yagambye muno batiitiizi nnyo era n'agamba Museveni ku ntikko Isma All Access ne yavuddeyo n'apostinga kugamba abasinga ba NRM babuloga ba NRM okuli ne Ashbakato bavuddeyo ne bapostinga ku nsonga zino eza BOBIWINE okubanga addusa abaana bo batwala mu ggwanga lyawa by'omu Amerika naye yavuddeyo n'agamba muno bantu batalina kyennyini kyabawadde wabula first of all agezzaako nnyo okulaba muno abateekamu akasente si ye ng'omuntu wabula abantu b'enjawulo bavuddeyo okulaba nga basonda akasente kano kasooka nga katwala abaana te mu ggwanga lya Amerika so yagaye muno ye talina kyataddemu wabula wishers bavudde okulaba mu bakolaki bamukubira omulanga abaweereza abaana basooka nga balabira soka kuleka nnyo ewa BOBIWINE nga osooka olabeko bye yayogedde ku makya mu kwewolereza okuli abaana bano okubanga ba flies ne bagenda mu ggwanga lya USA then ate olabeko ne ku tweets oba ku Facebook posts ez'abantu ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo okuli BEBECOOL Catherine Kusasa Jennifer Fulfiga ne Isma All Access ate tukomo tugende maaso n'omulama nnyo my name is One the King himself tova wano enyenyini ku Celeb Jazz so yinza okukola kiki kimu kyokka just go down there and you subscribe please subscribe osobola kubanga ate tugenda maaso namulama nnyo kasooka tugende kwa BOBIWINE tulabene ku post zino then tukomo tugende maaso namulama nnyo tovaawo bwogeregeranyiza n'engeri President Museveni we yajja abaana be yalagenda okutanagana n'obote tulowooza nti kiriwo ekito then n'ekirala abantu abamu balowooza nti oba oliawo gwe ogyewo ababo then ate ng'otadde obulamu bw'abannansi abalala mu matigga naddala abo abakwetoolodde nga Buganda saba nakyo gye mu Uganda. Ndi Munnayuganda ndi mwana wa muntu era ndi muzadde wa muntu mukyala wange Munnayuganda mwana wa muntu era muzadde wa muntu ffena bwe tuli nze neesaddaaka ng'omuntu ndi wano mwenna mumanyi nti Mwami Museveni byabadde agezaako okukozesa agezaako okutugulirira ne kigaana n'agezaako tutisatisa ne kigaana era twafuna information nti yaweebwa amagezi kati akwate ku baana buli epeesa erijja okutugonza ensonga lwaki twasazeewo abaana tubamutebule tubajjewo abeere nga talina wayinza kutuyita kutugonza tukkiriza byetakukiririzaamu tuze tugamba Abannayuganda ffe tetuli bakozi ba ffujjo era tetuli ba butabanguko gavumenti yenkozi y'effujjo yekwata emmundu yetta abantu si ffe tugenda mu kulonda kuno nga tugenda kusuula akalulu era ffe abantu abakulu ffe tugenda okulonda n'olw'ensonga eyo Mwami Museveni naye njagala ajjukire nti bwe yali agenda okufeesinga obote yajjawo abaana be ne badiringa nakyo ng'abantu abakulu era mu kampeyini zaffe temubadde baana batanneetuuka ffena tuli bantu bakulu abasukka emyaka 18 era ffe tugenda okulonda. President, one of the RDCs in the Eastern Uganda is an RDC of Manafa district. In early December,
you came and posted on Facebook that you are being funded by Ayogedde group, which is funding you money to do all these campaigns. Can you clear this information in the East? It should be a shame for this regime that has nothing anymore to tell or convince the people of Uganda, but resorting to propaganda. We are Ugandans. All Ugandans have seen us, and they see how we operate. What we stand for are the causes of the common people. No Ugandans need to be paid to demand for justice. No Ugandan needs to be paid to demand for better roads, better schools, better hospitals. No Ugandan needs to be paid to see the wrongdoings of this regime. So if they think that we must be paid by foreigners to demand for our own rights, then they have a mental problem. Of course, General Museveni has been a propagandist. He has been a conman right from the word go. But I'm glad that our generation is past that. They will say all their lies, they will preach all their propaganda, but the people of Uganda know exactly what they believe in. They believe in a new Uganda, they believe in freedom, they believe in liberty, and they are going to achieve that. Thank you. President, olunaku olwajjo ab'ebyokwerinda baakuganye convoy ate twalabye mu mbeera y'emu oluvannyuma lw'okugaana ng'ate tulaba emmotoka ezisoba mu 20 nga za byakwerinda. Olowooza kano katego okuwagala kukenninga? Okusookera ddala mwenna muze mulaba nga abalina okuba ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye nga batuziyiza okuyita makubo amakulu nga batusindika mu makubo amaikusifu ate engeri eyo gye batuteegera ne basindirira emmotoka zaffe amasasi n'ogezaako okutukolako obulabe. Mulabe nti babadde bagezaako nnyo okutagetinga abantu abanneetoolodde bwe twabadde mu bizinga by'e Kalangala bakutte abantu abasukka mu 120 kubanga bye campaign team yaffe nga bagezaako nnyo okutukendeeza. Olunaku lw'eggulu bwe twabadde tujja bakutte emmotoka z'amawulire 2 ne bakwata n'emmotoka endala ez'abo bayambi bange, emmotoka etambuliramu emmere yaffe, emmotoka etambuliramu ba political assistant baffe, n'emmotoka etambuliramu abasawo n'ab'ebyokwerinda byaffe. Ne bagamba tisina kutambula na motoka nyingi, sina kutambula na convoy. Wayiseewo akadakiika ntono ate ne mulaba ng'emmotoka esukka 20 eza patrol police nga zitugoberera, nga zo ziringa ezigamba tisi nyingi oba si convoy. Ekyo kyongera okulaga bannayuganda nti ab'ebyokwerinda balina omupango ogutuusa obulabe ku bulamu bwange. Naye nze ng'omuntu nabagamba neewaayo ku lw'eggwanga lyange kasita ensi yonna emanyi kye bapulaninga okunkolako. I just want you to respond to the question you said that like some propagandists are using it saying you've taken away your kids and you're leaving others behind to suffer the consequences. Just respond. In English? In English, only in English. It is clear that the regime has been targeting everybody close to me, but most importantly, my family. Right from 2017, they threw grenades at the bedroom of my son, trying to kill him. And they sent a message to me that I either back down from the Toji-Kwatako process or my children will be harmed. They've been trailing and following my children. I had to change their schools, but they continued to follow them. I had confined the children at home for the longest time because I originally had information that they were targeting them. Recently, we had very credible information that they were intending to kidnap some of my children in order to coerce me into subjugation, to accept things that I didn't believe in, or to make me say things or make statements that I don't believe in. So I was advised by various leaders and various elders to get my minor children out of the country for safety. I'm glad that some friends in the diaspora offered to host them for a while when it is as dangerous as it is right now. And that's why, following all these threats of kidnapping my children and harming them physically, I decided to agree with that advice and got the children out of danger, out of the country.
but I am here in the country and my wife is here in the country. And to also the regime propagandists that are trying to use it against this revolution of ours. I want to remind you that when General Museveni was fighting with Obote, he had to take his children out of the country, and all those Natashas and Mohozis were living in Sweden while the war was raging. So it is only sensible for me to get the miners out of the country, to get the miners out of danger. If Mr. Museveni wants me, I am here. Let him face me, let him keep away from my children. I know what he and his regime of blood and national shame was planning to do to my children, and I'm thankful to the people that gave me the information and advised me. Shame on all of them that were trying to use the children to subjugate me. Now you cannot do anything. I am here. Whatever you want to do, do it to me. I am an adult like you. Thank you.